Nyo BYOLABA BYENDABA tumba umbe sawa ya fesemba ya program evening drive lianda kulianda olwalero tutunduliddeko ku byenfuna bye ggwanga n'engeri munnayuganda gyali mu kaseera kano mu ggwanga lye obulamu bumuyisa butya bannayuganda basanyufu oba nedda ffenna tukimanyi waliwo percentage ey'abantu abasanyufu ng'oli alina kasente yasevinga bulungi ebizibu bye mukama namuyamba ne bitaba bingi sinnakindi ebizibu ne biba bingi naye nga asobola okuba nti akyaŋŋanga kyova olaba ebiseera ebisinga ŋŋamba abavubuka bwe mbasinkana nti kyabulabe nnyo gwe okweyongera okunoonya ebizibu eri abantu abaga nti naye omuntu anoonya atya ebizibu omuntu atandika atya okunoonya ebizibu abavubuka kyabulabe nnyo okweyongera okunoonya ebizibu because eriyo ebizibu ne baga nti gundi yagudde kabenje nti yafunye ebizibu kiri understandable naye okweyongera okunoonya ebizibu bye wafunidde akabenje wabadde olagawa ku ssaawa mmeka kukola ki simanyi oba munfuna gwe okubanga oli muvubuka olina omukazi olina abaana awaka ne weeyongera okubanga ofuluma awaka ogende ogaba embuto batandika okuyita okuwozesa emisango okuyita ku poliisi ate eno tetulina za mmere eno landlord atubanja n'otandika okutandikawo amaka amalala n'oba muvubuka naye ng'olina ennyumba bbiri z'olina okusasula renti eno omwana mulwadde eri waliyo omulala mulwadde ennyingi zaayo tennatuukirira tosobola kuwanirira bizibu kyamakulu nnyo okwewala okunoonya ebizibu oba kobombuwanya abavubuka ebiseera ebisinga kiringa banyinza okugamba nti omwana omuwala n'oba ng'oli ku ssomero okomyewo mu holiday nga bwebadde bakugamba ewaka nti munnange lekeraawo okuzungazunga otambula nnyo buli ssaawa tetumanyi kyonoonya n'oba nga towulira ekiddako ne baga nti omwana ono ali lubuto onoonya ebizibu si bye bikunoonya naye waliwo ebizibu omuntu byava mu mbeera ye n'atandika okunoonya ebizibu ne bakubira mukadde we essimu ne bamugaa nti gundi bafunye akabenje abadde agenda Kampala abadde ne banne bakusanze busanze awo ne bagamba nti tuwerekereko mperekeraako e Kampala n'otandika okusituka otandika olugendo lw'oteetegekedde lw'otalinaako pulaani ngera bwe bakubuuza nti naye obadde ogenda ng'ogenda wa ogenda kukola ki ddala nga tolina ansa okunoonya ebizibu ebyenfuna mu ggwanga mu kaseera kano tebisanyusa buli omu buli gw'osanga oluyimba lususse olw'okaaba obwavu abantu tebali bulungi tetujja kukiwakana we shall not pretend bannayuganda tebali bulungi olw'embeera y'amafuta agalinnye mu kaseera kano kimanye nti amafuta bwe galinnya driving point y'ekonome y'eggwanga eba etandise okunyigirizibwa omusuubuzi abeera mu kunyigirizibwa akola bizinesi anyigirizibwa omuvuzi wa booda anyigirizibwa nti olugendo lwe yandibadde avugira ennusu 1,000 agetinga forced okuluza ku nusu 500 oba nusu 2,000 nekisigala nga gwalinnya booda obulamu bwo tebuba bulungi kubanga enfunayo eba ekyankalanyemu simanyi oba tuwuliziganya tusaba gavumenti ya Uganda esituke eyingire mu nsonga y'amafuta kubanga kitandise okusukka eŋŋendo ezisinga abatakisi bazongezza emiwendo ku masundiro g'amafuta buli omu atunda bbeeyi ye eri atunda akakaaga eri abali mu 5 n'ekintu eriyo kakati tetumanyi kikigenda mu maaso naye ng'ate gavumenti evudde elemeddwa okuvaayo okunnyonnyola bannayuganda waliwo omukungu omujjuzi gwe nawuli yagaa nti we have nothing tetulina kye tusobola kukola no tulina okubaako ne kye tukola muveeyo mwogere eri bannayuganda ku nsonga y'amafuta kubanga amafuta buli lwe galinnya eggwanga lyeyongera okuba nga lizimirira buli asobola okuba nga stretching okukola business asigala ali crippled abatambulira ku mazzi water transport embeera teri bulungi kubanga amafuta galinnye ate nga injini zaabwe zinywa amafuta mangi owuliriza NBS radio njagala kukiwumbira wano sobole okuba nga tukomawo ne bannaffe ba Pilsner Lager